Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Abatuuze banaffe abagaranyogaadi abetukolagana wamu mu kintu kino nga nyongera okubakubiriza nti kino kye tuliko olwaleero si kya muntu si kinoomu, just tuli ku kintu kya kwagala, tuli ku kintu kya kwagala kw'obwa Katonda nga bwe bulina okubeera. Mukitegedde? So mu kino okujja ne tukuŋŋaana wano temulimu okufuyirwa, temulimu okukaaba, wabula ssanyu. Tewali ajja wano n'addayo nga wulira ennaku. N'owojja wano nga toli musanyufu ng'olina ebikunyiga mu maaso ga Katonda ennaku 2-3 ojja kuba ng'obivunuse ng'oli mu ssanyu. Ku mafuta g'oba ofunye wano, amafuta g'oba ofunye wano gaba gamala. Kuba mulimu abandabanga nga mpita mu kkubo nga tebamanyi, naye olwaleero omwemba mpita mpulira abaana be basooka okunyaniriza kyeya. Ekyo nonze nkyebaliza Katonda. Ekyo nkyebaliza Mukama, siyita muno nga stranger. Mpita muno era nga kyemwani. So njagala kwebaliza ddala abo abaze nga tulina ffenna mu kintu kino abatoora akasente kaabwe ne batuteekamu, ne bateeka mu mikolo gino. Mukola kyamaanyi bambi, mwebale nnyo omutima ogwo. N'oba ng'ogenze ku kyaki, manya ogenze ku kyaki kuŋŋaana naye omutima ogugaba ne guweereza wano ogusanyusa Millicent and God nga famire eno, gwe mutima gwe twagala ogw'obwa Katonda. Siwe kyawo, siwe wawo, siwe wawo bannaffe. So nze kyemanyi wogaba ofuna, wogaba okola otya? Toyinza okugaba ng'okijje mu mutima ng'oli musanyufu n'otafuna ssanyu mu biseera ebiddako eri mu maaso. Tekijja kujja kikwegambire nti naye owebale mu kiddako ogenda kufuna, jasi gwe waayo tekyokoze otaasiza ate naawe ekikutaasa gye kiri mu maaso. Njagala nyongere kubakubiriza nti woteeka muno essanyu ku feesi n'asanyuka, empeera yo ebeerayo naawe eri kusanyusa. So nze mbeera musanyufu nnyo we mbeera wano nga mbalaba, kuba mmwe Katonda kati nze gwe nsinga okutegeera. Sijja kuyimirira wano ngambe nti Katonda ali mu ggulu nga simulabangako face to face, ate gwe gwendaba face to face nga sikulabawo. Kuba kati n'owoba nga osoma Bibuli oba Korowani, bagamba nti Katonda ali mu kifaananyi kyaki? Omuntu yaani? Yegwe yenze. Omuntu yaani? Yegwe yenze. Kati woba tondabawo ate n'ogamba njagala kulaba Katonda aliwa ng'ondese wano, oba olimba. Tutereeze ng'olulimi lwa ddiini. Yagalanga muno nga weeyagala. N'olwekyo nze nga kyemaani nyongera ddala kubakubiriza nti tulinawo ensawo ekyemanizi baaga. Kyemanizi baaga eno ekola kyamaanyi nnyo kuba nti naye etegekako ku puroguramu zino eza Lwasande. Kubanga akasente akava mu kyemanizi baaga ke kaleeta tenti zino n'obutebe bwe tuba nga tutuddeko wano, kuba tetuyina bwaffe nga ffe tubupangisa. So okwata akasente n'okateeka mu kyemanizi baaga kakola kinene nako kubanga katuyambako wano. Abage tweyanziza mawe mwebale nnyo.
atuwaddeyo 15. Zigenze ku team chair. Team chair ngambe wa team chair 15. Kati nange ku team chair oba team doni okay mbadde ndowooza lwaki mutuwangula buli kaseera katusobola erinnya lyange erigiddemu mu lulimi lwange so kati nange nzaddeko omutwalo nange ntaddeko omutwalo ku tiimu menta so n'olwekyo nga sinaba kumaliriza kwogera siyinza okwerabira kwebaza omwami ono asiimwe nsanyusa okulaba ssebo life gy'oyiseemu ffenna twagiyitamu mpulidde mwami Gadi wabadde akwanjula wano wakubanga ebidongo ffenna twagiyitamu life nnyo natambulanga distance mayiro 8 nga ngenda mu disco ebudde bwakiro mayiro 8 naye wano waliwo atuwadde comment eringamu eyomba naye genda wuwo nti mukyala wo omuleka wa they have never seen your wife abuuza mukyala wo bayomba oba si kyo bewandiise okay kati mbadde nkyali mu kwebaza mwami asiimwe naye kasooke nzire mu message eyo nayo nkulu si kibi kubuuza kasooke nziremu akabuuzo ako kakulu nnyo so oyo abuuzizza ali singo sooke muddemu bulungi bannaye bakubuuza oli singo bakuddemu bulungi ogera nga bwe bibadde ssala bigambo ayinza okubanga nga ayina intention endala so kamubuulire kino kiri bwe kiti omukyala gy'ali naye akora ayina omulimu akora amugambye genda olabe ebyekabaale ojja kumulaba hadiwaho kushipa yamuzeewo omukyala gy'ali akora ate akyasoma so abeera bize ansinga n'okubeera bize bayizawo awo ndowooza ategedde ekituufu naye mugamba ali bize ate asomesa kyekyo so Sauda Ali agambye mami Shifane yamye obawe emitwalo 5 but not today next week but once my mom will bring it. Mami Sumaiya agenda tuleetera emitwalo 5 wiiki ejja nga zivudde wa Sauda Ali naye mami oli agenda ozireeta. Sauda Ali okay kati awo nkitegeera kyekisinga obukulu bayiza we mwami asiimwe mukama yebale okukulokola yebale okujja mu nsi ey'obutamanya n'akuleeta mu nsi y'abategeevu nze ayogera nkugambye natambulanga mayiro 8 nga ngenda mu biduula kye nali noonyamu buli we natuukangayo mwenge ekirala olumala kufuna ku kamere mwenge dance ekyo kireke ekyo kyekiyiseewo so bakoledde ekikwekweto eno ku YouTube waliyo ekikwekweto ekigenda mu maaso era bagambayo tebagenda yimuka mu mitingi za leero biira Harriet agambye Sulaina wallahi Ibura will not survive today. Some of us our lines zibaddenga off but today he wouldn't survive the dance.
bagulenze yayimiridde dda nze ndi mwetege nze basasule nze olabe balage dansi ate mwaba bampa n'oluyimba oba kalipsongi nga leeta kakati mwami asiimwe oluyimba lwo lubadde lujjudde message lubadde mu message nga zikwata ku mitima y'abantu ababadde mu life gy'oyiseemu kusinziira mu message gye mpulidde mu luyimba lwo nkiwa mukama yeyakuwa oluyimba olwo no wandiika oluyimba nga luva mu experience oluyimba lwo luli mu message ekwata ku mwami God ne Millicent era nga bw'okyogedde woteekamu title ya God ne Millicent kijja kukola makulu nnyo ba message yonna mwami God abatire takimanyi nti oli eyo ofumba katogo oteekamu ebirungo akanzaalo kakunganya so mubadde mu message nsuubira abadde bawuliriza akayimba bulungi kabadde mu message eyogera ku bulamu bwa buli omu so nga ngaseemu mwami Ibura nkiwa abaana bakulaba naye nga naawe kennyini nkutadde mu kayimba ako message eyo ekukwatako kyegedde message ekukwatako Ibura alisingo and searching he's not contented so dayihadiwa okushifa muwandiike agambye nga 29 mu Gwokusatu 2025 agenda kusindika emitwalo 10 bamuwandiika awo bangi nga 29 mu Gwokusatu mwami Edi nkuteekeko ogenda tuwa ku ssente agataliiko sino mugambe kwata akazindaalo mugambe wallahi mugambe ali Sweden wuno kwali wanji kale sebo Millicent abagole musoke muwulirize omwami ono wanje oteeseemu nange kati batya tabango yoli owenansana kale nzije tuteese right now kale ku simu yange ey'emutn kwenzija ogirina nsaba onzikirize mukwano twanirize entertainment eya nze bino ebintu by'essente tebisobola kati so muli ready entertainment mweraliikirire nfunye ku MTN emitwalo 4 azituwadde timu menta tiimu yo suulamu nezoosuddemu timu menta yo then Rita Shaneva agambe she have sent nusu kasanvu but I've used another line in names of Namyalo Rita but that money nguze vice atuziniremu bakuza kasanvu malekwata bambi YouTube ngenda pozinga mukatono yekwetulite museguka male kuwulira message evewa Edimezaya wallahi bino tebisula tunoonya ssente kale mugenda mu entertainment yes tuyinayo head girl ne head boy bali stand by bagenda okutukuba omuziki buli omu yeetegeke tubeere nga naffe tunyenya mugali benjobe agakolaki twenze kiyamana obugambo bwo bulungi yes oba tusooke tulinde okikwasaganye entertainment you are welcome Edi Mezaya mumanyi share tutamanyi olira awo lero njagala okikubi
n'ekyo kinene. Tugenda mu entertainment essimu ngimaze mwagala otumanya yanjula lumu tugende mu entertainment nti ye fotude kyayinawo emitwalo 2 gigenda eri hopushika kuteeka amafuta mu mmotoka. Yes. Thank you so much, Ebenezaya. Kwagala nnyo kubanga amafuta ago muganda wange otegedde okutte wali transport okimaze tweyanziza bannange. Kale katugendeko mu entertainment. Bambi, sorry, waliwo atuwadde omutwalo naawe oyogere exact amount you've sent ne ttiimu yo. Matovu Sandra Shifa mbawadde emitwalo 4 ttiimu gya Jenoka Doni Kirabo. Era zaatuuse dda ku ssimu. Bambi muziwandiike emitwalo 4 tubadde tubasinga ddala kati katulabe atuwadde omutwalo awakasanvu nkafunye. Thank you. Akasanvu baguzaani akasanvu kokako ngenda kakuwa kuba kawadde ggwe mazina. Then Owessudaani takutubako ani ate agenda okunziba. Abantu bayomba mbu tebanziba kuba ndi bukuti ani yambuukinga. Abaana ba wano banoonya okundiba. Ani gwe balwanira olutalo oyo nange gwe simanyi. Nze mbona tebanziba waliwo gwe balengeddewo akameseji mutanziba. Ono ndi bukuti. Naye nga tugende mu maaso atuwadde omutwalo wandika exact amount na lwaki sente ezo ziragawa. Kale tweyanziza bambi once again mwenna abaliwo abayimiridde naffe thank you so much. N'abakyayimirirawo thank you. Yes, naye nga mwebale nnyo bambi tukyetaaga sapooti yammwe. Tetulina olugendo bwe tuba ku 100 mu lugendo twakalutambulako 45%. So twetaaga 65%. Mwerabire bino bwe tufuuka excited ne tubuukira mu bbanga nti bannange ekyo ky'omukolo tugumaze. Tuba tugumaze to a certain percentage. But we still need you and we cannot do it without you. We mutali tetusobola kikola. Sikyo? We mutali abatudde wano n'abali mu lukiiko online we can't do it. Kale katufune entertainment okuva wa Hedigalo ne Headboy. Yes, ate nno bombi ba team Don. Mazima. Yes, nebye byogera bagamba mbu nonsala ekigambo. Bwe kiri. Ba team Don. Bagenda kutuwa entertainment. So mwenna bannange omutankulira. Bannaye ebizibu nga binsusseeko ŋŋendeko wa mukulu wange anannyamba. Ne bannaye omwana mulwadde omukyala mulwadde bannaye ŋŋenda kukola ntya n'abaana akaddayo ewaka nga ne landiroodi musanga ku nju sente ŋŋenda zijja wa bannaye ensente abusseeko kaŋŋendeko ewa mukulu wange ndabe oba anannyamba ampoleyo akasente konna kanaaba mpoze negunaaba omutwalo ogwo ŋŋenda gukwata nga akalira. Owooluganda wakika owooluganda sebo yenze munnaye ate munnaye n'akola kinzize uwera munnange yenze gye tuli munaye nzazze wano kukyalira anti labayo munaye nzize nnyambemuko nina buzibu bwe njagala onnyambemu
Nkuyambe muki. Munnange sina Tandika ddi. kyenjagala kiri ekintu kimu. Nalese omwana mulwadde. Leero nalese omwana mulwadde. Wese yalwala luli. Anti nsonga ya ssente mukulu wange. Kwano nsonga ya ssente. Njagalayo akasente n'oba mpaddeyo omutwalo gumu gunnyambe. Tuli eri tunoonya ssente za mbaga oli awo osaba ssente. Mukulu wange. Millicent must what? Must shine. Oli awo gy'oba saatuuko nsaba ssente zitya. Mukwano kwata ogukoleese. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandiisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-27-26-73 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano bwe batyo balese omusomo ogugendo tuyigiriza kubatya engeri gye tuyinza olabirira abakadde gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya balese omusomo guno gendo okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina otandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathe Kabiite abeere nga ate ayongera obbategeeza details. Tugenda kubeera Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogende Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo date zibagambye registration fee byonna ogenda kuba obitegeera nkusaba okube ku namba ya Kathe Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingakaawo mujja kumbuuza eri ku WhatsApp yes enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223 njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223 obeere nga ate obeegattako olabe we kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen ojjeko bulungi enamba so nyongera bajjukiza lwaki sibawa ate baphotographer abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni ya Cobbins Motel Obusabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 3802 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc meeting, conferences zonna bazikola nobo ina gwenga just ina meeting zokola nengo yagala zibere covered bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio. Hey, oh, Queen, my beautiful. My kiss. My queen, my beautiful. Tetujja bawa sente. Omugago mumanyi. Mpulira obasiwulira.
Nsukumidde naye ofuuye kivuddeko nkakubye ku mami wange onyamukubidde naye teyakutte alo mami wange wasuza oti kuganje gwe nakubiddeko naye nga tokwata wanki njogera olunyankole maama nze najjeno mulembe gwa dotcom ene Kampala nyayiga Oluganda n'olunyankole wesana kyaluwulira bulungi maama nani nkubuuza ate ekisiibo kakyayika ninza kusiiba omukazi owunyine kano mukaturiki ndowooza kusiiba omuleke mpaka ekisiibo kirahwe nkunyonyoye mu Luganda mbadde mbuuza maama wange namugamba ekisiibo kyo kituuse naye okusiiba nasiiba muzeeyo ndako njogene dadi wasiiyo oti banaye nasanyuka lwe nawulira ngu wava ku mwenge nagulirawo kureti ya bia n'enjinya nezimalamu wahereza wagarukaho wulira ekisede kyaŋŋamba omwenge yaguvaako kati yaguddako kati kane kureti satu ngenzi Ekiki Ede boy yerabirire obugalo bw'abazanyi baffe obugalo yes banna batukuba vibe ku vibe akuyimbamu katwere ku message katono waliwo gwe baguze ate gwe baguze nga tanayimba saba kayimba wali okuba amazina tulinde entertainment waliwo gwe baguze wano katukuba omuziki baaba si tumale ebbanja lino ate tuyingirewo nalo omuzinga gwona gulimu ekidongo kale mukubeera ekyeza ave wano ekiki amin omugenyi atweyanjulireko then tufune entertainment okuva wa Zendex omwami oyo yes amina katubuuzeeko bro tweyanziza abasibo ne bannyabo nsanyusa okubasanga mu kifo kino neesiimye nnyo okubeerako nammwe wano abangi basigaddeyo naye nze nzaani okubeerako wano nammwe kyadde erinnya Kayiwa Ryan ndi musajja musomesa besides that ndi mu entertainment nkola MDD music dance and drama
nkola ku mikolo egy'enjawulo, nkola embaga, nkola birthdays, emikolo gyonna egy'amasanyu mbeerako, era nga ndi mu group bagiyita Blessed Angels Cultural Troupe. Ya, era nze director waayo ssebo, nesimye okubeerako nammwe. Kati wano wabeerawo ttiimu ez'omupiira nga tulwanira ekirabo ekyo eno yo Champions League ey'olwaleero. Wadde kakati ttiimu ezo kiriko ttiimu bbiri, ttiimu Doni ne ttiimu Menta. Olowooza oyinza okugwawa? Osooka kutunuulira mbeera. N'olaba ab'empisa be baliwa, abatalina mpisa abeesigika be baliwa. Kakati ttiimu zeezo tuba tulwanira ekirabo ekyo ng'essente ezivaamu ziba za mikolo. Kakati ttiimu Doni bwenjogerera gujja nkugambako. Katono kakunnyonnyola oba amatusansa okulaba ttiimu Menta, era nga bwe bawulira be batumentalinga era be basibukamu ebitone byonna ebiri wano kasita obalaba essanyu nga litutta. Kati ttiimu Doni be bannannyini ssente. Oli wadde mbokyuzinga okubeera mu Menta ne mutusanyusa ne tubawa ku ssente oba okubeera Doni n'owaba Menta ssente. Kati gw'osalawo gy'oba. Very simple. Olaba omuntu asaana okuweebwamu akadde. Wano kagwirawo ovaawo ng'okyuziza. Kuba kati wano bwe tubeera mu kunganya kasente ka mikolo. Kati ttiimu Doni gye njogera esinga ttiimu Menta emitwalo 6. Kati yegenda otwala ekirabo ekyo tenakitwala. Egenda okitwala. Omumanyi otya nga agenda mu ttiimu y'amanyi. Kakati awo botwamu batusinga ssente naye nga naye tetujja kusemba. Katayinza abaana neyanzike naye asaba akola atya? Asaba aweebwa. Ekituufu ekintu kyenguddemu essaawa zino sikitegeera buki, kinneetaaga okutegeera ennyo okusingako awo. Kati nsaba nsooke mbeere obulabi ntabe embeera nga bwekolee nyongere okuyiga, kubanga ekyamazima ttiimu Doni eyo era nga erinnya bwe liri olina kuba Doni. Ttiimu Menta ekiwato kirina okuba nga kiri mulaala nga tewalidde emmere empitirivu. Kakati essaawa zino emmere gyendidde eyinza obutansobozesa kuzina mazina ganampeesa ssente mu ddiiro. So mbadde nsaba nsoke embeere nga ndaba mbeera nga bwekola etya. Oba oli awo nyinza okuva gye ndi nga neeyongedde okulaba embeera nga bwetambula. Yessebo olina kujja ng'olina ttiimu. Bwe kirabika ffe twagala ssente alowooza naye nga abatulaba mwenna ttiimu Doni ttiimu chairman batumiddeko nnyo. Ttiimu Doni era ebikola namwe naye kiraka waliwo ebijja anna naye nga wetutuuse wano olw'amaanyi agateebwa mukkirize tulangirire meeting ey'okumeka ey'embaga ekirabo kino mukkirize tukigabe wetwogerera emitwalo 6 ku ttiimu Doni stroke team Jajjenoka bagenda kuwangula ekirabo kino ku lunaku olwaleero. Amiina. Nga bawangula
n'emitwalo 6 ku zero yes n'ekitundu bakyabikola ba tiimu Don anti obalaba kwegamba asirinzeewo so tugenda kugaba ekirabo kino ng'era tusaba tiimu cheya stroke team mentor mukwate ekirabo ekyo mukipresenting eri tiimu Don kizitowa akayimba katalina yes akayimba awulululu balina okushika awulululu wow mama olele awololo mama olele
DJ Pozinga. DJ kapozinge bupozinzi tujja keetaaga. Kati buli omu asome erinnya ku kintu kyakutte. Wanje? Sherry and Hannah. Sherry and Hannah baliwa? Baliwa? Oyina Sherry and Hannah eh? Nona yasoka omugole. No kati nono omugole. Ebyawano obugole bukyalako ew'abalala. Bukyanga tomanyi nga wafuuse mugole. Njagala kulaba omugole, njagala kulaba menta, njagala kulaba menta, Okay. Menta, this is a dress, eno scarf yako, nengato yako, nakasawo kako, nandisamuka pocket money in your bag. Ebyo ebintu byavudde Bungereza era nga baagala balabeko figayo mu ka dress kano. Boleka Menta bamuweka akayimba omugole ng'agenda okwambala. Tusumulula ddako. Mumulage vibe. Corona dance. Tegala kulaba Menta. 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 Ganja. Kembala bye wabula kimaze. Katante ke wanaze. Wenyibe kuno nombase. Mukalire bakugongo bali n'abakadenja bakosa diyo. DJ! Okay. Nangera bakwasunga osumulula. Yango osumulula ebirabo byo. Millicent. Na yezo surprise ataka. Tezireta hatataka. Wawe mnaze. Rundi tenda so. I mean, every rundi venda. Kulu wade tenda. Wantegela kuva kukagere mpaka jenkoma. Mbadi yaho naleta. Ubuza bukoyo kubuka. Na iwawo. Surprise ataka. DJ kwatamu DJ. Kano kagendera mu luno kuba lutangala. Londako lwoyagala okusooka otwambalira mujja kujja ne Menta. Mwe tubatadde. Tubalize mugende. Tuddakani? Hannah. Nabanno bwali. Obadde alika. Jangu oyimirire eno osumulule. Sumulula obuyungu. Sumulula Hannah. Sumulula. Aliwa Sherry? Sherry wuno wano. Ombi babano birawo abaina bibiri. Ebaina n'ekirala. Yes, these are blankets. Katolaba nga bwe twagenda e Kabaale, buno bu blanket bwanguyirwa bupaakinga ne beebikka. Yes, buli so soft.
okuva e Bungereza. Bajja tusumulule ekirabo ekirala. Okay, DJ Zero. Kakati muno mujjudde design eza buli kika. Dresses, leggings, shoes, Hannah and Sherry. Yes. Bajamu kano basaamu kali. Yes. Jeans. DJ Tokose kama Zero. DJ Zero. Kakati Jo mukyala wange yayozezza engoye n'azireta n'azituuma awo n'atandika ozinga lumu ku lumu kati nimugamba nezino engoye zonna zeetaaga kusuula tugule empya ez'abaana namugamba zino zeetaaga kusuula nimugamba bwe nfuna ssente ngenda zisuula ngule empya kati raba ebyatuuseewo bawe dress 2 zigiremu bazikwate mu ngalo. Mugende munju buli omu ayambaleko emu. Hana genda na bino bigende. Okay, tweyanziza. Ani omulala? Bana, you sit down. Wabula ndayira ayimiridde sigenda bba wabirabo mulinde mmwe. Kale tugenza ku kino. Are we ready? Gye tuli kale batuwe music nga kusumulula kino n'ekirala ne kino katusumulule kino tudde ku kiri katusumulule DJ Okay. Okay, DJ Zero. Okay. Ekirabo kino kigenda Daughters to Mwanyina omulungi ababiri abazinira Shifa ku birthday ye. Daughters bali ababiri. Yes, ye yalaba abazinira Shifa ku birthday ate we bazina Shifa n'asanyuka nnyo. Kati katusumulule ebirabo byabwe ani agenda obibakwatira. Kale naye katulabe bye twetisse. Okay. Okay, DJ pause. Sumulula ne bino. Bino colors abakola art bya somero mulimu bingi abasoma bajja bitegeera. Then buno buwowo bwa binaabiro ng'abaana abawala. Then muno sumulula zino mathematical sets. Yes, mujiddemu pound 10. Yes, babadde bangamba nzikyuse ne ngamba nedda abaana kabakwateko sente zaabwe nga ziri mu pound. Engano zikyusa era ne muno 10. Ze zino sente bwe zifaanana ez'Ebungereza pound 10 zigenderemu mu seti zaabwe. So package eno nga bwebadde muno ng'eriko erinnya za muno. Kati zino ebiri wano buli mwana ali wano agenda kugabanako. Kyova olaba tebibaddeeko linnya. Then abaana abawala abali wano ba baby girl tulinawo knickers ne underpants bagenda kufuna. Nyingi nnyo bibino. Ati mutuule! Sit down! It's okay. Okay, DJ kwatamu. DJ? Okay, kati kino kiraga nti girls panties 7 to 8 years. Zino tugenda kugabira kuba myaka 7-8. Wano tugabire 9-10. Wano tugabire bano ba boys, buno underpants. These are boys, these are girls. Shegeza buli ali wano agenda kukola ki? Mwamba mugaba bana bali wano temubawa mu nnyambe. Don't give them.
So wano tulinawo chocolate and sweets for those who are seated. For those who are seated. Abayimiridde eri side, don't bother please. Tukyalina ebirala? Mwe mujja osalawo mwami Gadi ne Millicent nti ndabyemu ka blouse kano katuuka ono, skirt eno etuuka eno, ye box eno. Kale tusumulule kino. Batuwe music. Opushifa ne mutabani we Isaac. Soko oleke wano lindako tusumulule kino kati. Okay, DJ kwatamu DJ muno batutereddemu ring lights. Nga bwe mulaba ekyo, this is a smaller version. Mune bagiwa mutabani wange Isaac ali ku ssomero endala yange. Yes, kugikozesa mirimo gyaffe gino. Yes, kati bwe buno ffe bwe batutereddemu. Era nga bw'okalaba ku kifaananyi bwe kaali bwe batyo. Ngaako kati bwe tutyo. Muteredde babagabire? Temunnatereera mmwe. Kandabe bwe munaasirikira nga mwenna muteredde ku paati eyo bagenda obbaweera. Abambala mukomewo. Baba wa kayimba? Mwagala kayimba ki? Mumaze abagole baffe? Onina lwe baagala surprise attack. Teekayo. Yes. Katuleta bwe bati, katukole bati. Kati mulinde. Tusooka Hannah ne Sherry. Hannah ne Sherry abatamba w'engalo. Kwana, Kwana dance. Hannah zina maganda. Okay, DJ, thank you. Kakati tuleta mento yagala kugira kaliwa. Mento gira ku kaliwa. Banange kenyini nze kyennengera munda kamuwe space. Wallahi gwe ninya akakondo tanyiga. Surprise attack. Bambi musembereyo tusobole basavinga nammwe. Ngalo za mento. Banange n'ekigere bamupimye. Gonna dance together. Hey.
DJ Millicent oyagala kayimba ki kano kennyini bya bintu bya surprise Somulula Ndongo atazze kumubotona busapulais saka wantegere kubakagere mpaka jenkoma nana bandi aho naleta hatataka onina siku bino byokora bingi onina bingi worutiko onina sikuru byokora bingi onina bingi worutiko DJ Kajeyo tongere engalo okubira ebiri n'ekitundu nga njirinda etuuke okuva e UK Bungereza era we tuli wano bu perfume tuli abroad tuli Bungereza kati ono Menta ajide ku nnyonyi Menta ajide ku nnyonyi ye ngoye aze nazo Menta wakikuba musoke mubetegereze ate nono bamumanyi abakola ebibye bamutegeera naye ndi sure mu package ayinamu ebimu nga bamupima myezi 3 emabega tebimutuuka tobirabye tebimutuuka bakupima luli nga tonnagejja bbina kali okalabye akakatimba soko genda otwambalire mutulabe nange nakirabye agenda kusala size lwampaka gwe ojukire engoye ziwatereka gwe ojukire engoye ziwatugamba gwe ziwatereka basi kati no ino zikolerera alright tweyanzizza naye ngebe byonna essanyu muntu yakedde ndowooza n'ayagala alabe kino mbadde nkimanyi twagenda okugenda nga twakava mu kwanjula nga package eyo ngimanyi njirinda nentuuka nemba nga nabivaako kozi namanyira sometimes abantu basuubiza ne bakola ki bw'oba tonnakwata mu ngalo kyova asaabanyega kubagamba nti waliyo package ejja yes so tugenda kukola arrangement za bino Menta gwe ntera okwesiga mu baana yes so buli mwana afuneko akantu naddala asirise nga atudde ateredde era mumwetegereze nnyo bwe tutuuka okugaba mu musongemu naye nga tweyanziza ngenda teekako omukyalo oyo ku ssimu era nsaba Musa iPhone endinga YouTube kuba kwennyina omukubira bambi awulireko ku ssanyu ly'abantu ate nga azza tusapootinga kuviira ddala mu kwanjula she was there mu kwanjula kwaffe kwalimu ssente ye yes era ayagala nnyo Menta nnyo yes so kati tugenda kufuna call nga bwe tulinda abali munda abagole b'olunaku twogereko n'omukyalo oyo amanye nti bambi package ekoze eki etutuuseeko ate tuli basanyufu nnyo nnyo ddala Musa jimpa essimu twogereko n'omukyalo oyo
Okay. Aha, vibe mubiwulidde binyuma. Ayi teri muntu kinyuma nze nakyogera wano. Teri kinyuma nga muntu akwagala na bibye. Love enkalu tekyanyuma. Nammwe bwe kiri oba kiri wange. Nali ndowooza kifanda bikankuze nfunye entondo. Naye omuntu akwagala n'ebibye akuwunza. Yes. Kwegambe ebigambo ne bituuka omukyala yaŋŋamba dda nga mmanya asaaga. Naye munnange ate kaategedde size luli teyali shuwa. Ojjukira omukyala gwe nagambe yatuwa ekirabo naga tukiwe Mama Millicent. Tuyoke tukolere Mama Millicent ekimuli ky'essente. Yatugamba tumuwe ku ssente ne tuziteeka ku kimuli. Tuwa akayimba waliwo omugole ajja kajje tukube essimu. Kajja omugole kuba akayimba. Omugole ajje ono. Bakuba akayimba ajje mukomeewo. Wanje? Okay. So, omukyalo ono jjukira wano ku bridal shower eno pate gye twalina nga tugenda mu kwanjula. Ebox ennene ennyo gye twasumulula masowaani biki ye mukyalo ono. Yes, era olaba namuteekako gifts for Mama Millicent. Omukyalo ono bamuyita Agatha ali UK. Yatuwa ekirabo ekigenda era kwekolera Mama Millicent ekimuli ky'essente. Ono omukyala yatuwa ssente naye nze ne ŋŋamba katuzimute. N'atuwa ebox y'ebintu ewaka okitegeera. So azze abeerawo naffe. Ye mukyalo ono bambi. So omuntu akwagala n'ebibye akwagala n'ekiki oba kitono kitya naye yes. Bannanga abali mu nju mutta omukolo. Mami ngenda kugamba bambi kati nirindako sweet. Mbu bagala luyimba lubawe bajje. Just 1 minute tufune. Abantu tebava mu nnyumba mulabye abagole bwe banyuma okulinaana. Wanji nakagata akyusizza. Munyimbe ku lunombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde njabaza twiro. Abazajja batuzaalire kula kuzaala kujagala walala kukirumafe omwana agenze olula ebitoolezo lwanega omwalire kayayana okukiifa nzize maziko ogwange napatanya kuyimba kankuma omuziki owulira omubali gyempise engoma y'ekigere agalekogere sindikagolozolaba jagala okulaba omugole jagala okulaba omugole alinga kibebi bitufuya nabimata ataluma kumbuza kazibesekere omusembereza obuwerozoga onotomera abagole owotijja kiki omuaka katikyuko bawulire kiyesibo mutukula okiraba omugejja
malire kula senga w'omugole oli wavere mama baganda b'omugole mikwano gy'omugole balirwana b'omugole njagala mpulira emizira n'ekimere tukirye emizira givuge tukukkiriza abagole balabeere ngeza musale mwale njagala okulaba omugole njagala okulaba omugole njagala okulaba omugole njagala okulaba omugole omwana w'omukazi yanyumya suse wanje kulemererwayo noona. Okay, bannange tweyanzizza omuntu atuwadde essanyu olunaku olwaleero. Bannaye nsaba tuwulirize Menta Millicent n'abalala tuwulirize omukyalo ono twogereko naye. Millicent jangu twogereko n'omukyalo ono. Kale halo mami gyebaleko kale mukwano. Oh. Kale babano yogerako ono Millicent just ne Menta tusooke tukuleko malirize emirimu. Kale mami tweyanziza nnyo webale tulowoozaako webale twagala tunyumye. Tweyanziza Mukama wojja akudizeewo. Amina namwe aba blessing abawa obuwangazi mulabe ku bibala byaffe amasuyani tweyanziza bambi webale mami ate fe amina. The rest is in your hands. Amina. Ubere bulungi byonna tukusabira obeere nti ofuna essanyu mu bufumbo bwo. Kale mami tweyanziza webale n'otwagala Katonda tuwa obuwangazi. Amina. Fenna abaana bandabire nabo basiimye uno Menta naye akwebazeeko. Banange mukwano neyanziza mukwano neyanzege banange nze nnyumye abalala bonna tebanyumye byonna bibadde byange. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Oilcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-26-7-3 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano bwe batyo balese omusomo ogugendo tuyigiriza kubatya engeri gye tuyinza olabirira abakadde gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya balese omusomo guno gendo okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina otandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathy Kabiite abeere nga ate ayongera obategeeza details
tugenda kubeera Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera. Era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogende Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo date zibagambye. Registration fee byonna ogenda kuba obitegeera. Nkusaba okube ku namba ya Kathy Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingako awo. Mujja kumbuuza eri ku WhatsApp. Yes, enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223. Njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yeegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223. Obeere nga ate obeegattako olabe bwe kitambula mukwano. Era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation. Details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen oggyeko bulungi ennamba. So nyongera bajjukiza lwaki sibawa ate baphotographer abakabi nemba wa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni ya Cobbins Motel Busabala Road. Ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo oyina gwenga just oyina meetings zo zokola nengo oyagala zibeere covered. Bobo oyina housewarming oyingira nnyumba yo byonna babikolako mikwano beekwate babayise Hypex Studio. Ate nga y'omu ku bawagizi abansuuka ayika yampagira ne surprise bakola nga simanyi tezikola ate yammanyidde walala ye yampagira ku buyimba bwe muwulira kuba bwe bwasooka ne ndyoka nkola surprise. Kati owulidde bibange yabambye akaana akati akajje mu industry so senga nabyonoonera eri tetwandifunye bino kati. So buli lwe tutuula wano mmanyi tuseka ne tuzina naye wabaawo lesoni ze tuyize. Bwe tukola ebintu ebimu nga tweterekera mu maaso naawe toba tomanyi kiriba ki. Kati kyannyumiriza ate leero mbadde sikimanyi nti nze ate nze ndi wadda kati nze ate muwaana bya mukolo gwange kati ate ye atammanyi n'abalala bye batammanyi. Kati mwebaza nnyo kutereeza nnyo mutima gwange alina wantadde yange. So nsaba abaana abafunyeeko buno obuntu bafuneko buli omu afuneko akantu. Abalenzi basapareti one side girls this side. Abalenzi mweyawule n'abawala before nga tetunnaba jajenoka abaana basigale we batudde, abaana basigale wansi, abaana basigale wansi, tewaliwo bwetaavu bwa bakyusa, musigale wansi, musigale wansi. Lindako bwe bukya kirizanga ogambe nti kati leero lwa menta kashayininge si bwotaba n'ekyo ogenda lwala shayininga menta tushaye menta masishaye menta masishaye kale tweyanziza menta soke nkuweba boys tulinawo buno bu underpants for boys buli bumeka namanyi otya boys ate era nga mbamanyi baboys sibamanyi charles wamasikimanyi wamaze ewamavani sikumanyi zembamanyi baboys
Siramu mulenzi. Kakwate mu ngalo njagala kutulaba ngo kye bakwate kikwate mu ngalo. Bakubadde wanika. Dena abawala be baddako. Sigwe kiri. Soka yogere. Menta gabida abawala. Mukabede ko mujye kumulira. Katata abawala muva bwenga bakyala. Yango jiro baba. Njakukola ensobi. Yakoba wate kirindi. Kakati ate abamu bawe sweet bonna. Denja bakoza dwiro nono muliro po bugalo ne continent guka abazajja batuzalire kula kuzala kujagana walala kuchuluma fe omwana genze ololwe pitorezo ranoga omwali ne kayayana okushifanzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba muziki owulira omubali jempize ngoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwena watonninya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwena watonninya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata atalumwa ku nvunza Soko naye nga mu byonna soko kwebaza ayogera tagenda kulya ku keeki ne keeki kyaliyo tetunasala. kale mu kaseera kano ntwala okwebaza abatuuze ababadde wano fwe twatandikidde mpaka ekiseera kino mwebali ennyo mwebalire ddala. Neebaza abadde online naffe, neebaza oyo omukyala abadde mu kirimuti y'olwaleero. Kirimuti y'olwaleero yabadde y'amaanyi nnyo, era njagala kwebaza omukyala oyo eyasindisa ebirabo ebyo mukubira engalo ez'amaanyi. Omukyala oyo tabeera muno wabula abeera UK, United Kingdom. Nange ng'omugole nkwebaza ebyensusso kubanga nange kyekirooto kyange, ate kati ndaba kituukirira nga ndowooza kati kyekino kyennyini. Naye nga tweyanzeege okusanyusa abantu baffe, mwebale kwagala shifa na mwenna abatodde mu nsawo zaabwe okuva lwe twatandika n'olwaleero. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era ffe tubeebaza ebyensusso tusobola kwebaza ntumalayo wabula mukimanyi nti ffe tubaagala nnyo ddala era bemukola tusiima. Mwebale ddala kutwagala nnyo egyo nemikwano gya shifa. Mwebale kwagala shifa bannange kubanga bwe mumwagala amanya nti naye ayina abantu abamwagala addamu ku maanyi.
so kintu kirungi nnyo okumuzamu ku maanyi era mwebale nnyo mwebalire ddala. So Ibra, are you ready? Ante kuzinda tufunye charge. Okay, neyanza fenga great opportunity twali tweyama mu gurupu yaffe okubeera nga tugenda kuleeta miliyoni 3. Sofa twaleeta last Sunday twaleetako miliyoni 1. Esande eno tuleese miliyoni 1.5. Miliyoni yeyo mu cash. Then emitwalo 5 nagatadde ku ssimu. So miliyoni 1 bwe tugatta ze 2.5. Okay, yes. 5 ndowooza ge gabulayo twali tweya muzzi wange ogwokubiri tegunnaggwako. Simanyi oba ganajja leero ekiro we tunaagafunira we ganaatuukira. Ffe contribution yaffe nga great opportunity eba eweddeyo ya miliyoni 3. Okay. A great opportunity. Abantu b'enkiikirira abampita CEO tubeebaza nnyo okubanga mwewaddeyo ne muyimirirawo ne gaadi. Si bangi nnyo, nina abantu ndowooza nga 10 naye muvuddemu nga 15 be baleese miliyoni zeeze 3. Ak'ensuso njagala kwebaza nnyo omukyala gwe bayita Atrinda Stella. Stella ku miliyoni zeeze 3 yateekako emitwalo 5. Bwomu. Yateekako emitwalo 5 n'abasigadde ab'e10 ababiri. Naye ekisinza okunsanyusa Speed mubakikoledde twakyogeredde ndowooza mwezi gumu. Twakyogerako era ne tukikola. Nasuubiza wano nti mu kwanjula saabiriimu naye mu mbaga mwendi. Kayinza obbanga katono naye mukasiime. Mukasiime tiimu yange ekyo kyesobodde. So tweyanze. Bannange ntwala omukisa guno kwebaza aba great opportunity banyinaze baganda bange mwebale nnyo kulowooza bayinza okulowooza sizirabye balowooza zizo aba great opportunity mwebale nnyo ddala okwagala CEO waffe Mr. Ibrahim Kibuuka Osmiraz bannange era mugabi mwebale kumusamu obwesige mwebale kutambula naye nkimanyi muludde nga twatandika dda ekintu kino naye kubanga nakati mukyamutekamu obwesige kitegeeza nti mukulembeze mulungi era kyova twamutuma CEO waffe great opportunity banyinaze baganda bange ntwala omukisa guno kubeebaza ekyensusso ddala mwebale kuyimirira nange ku mulundu guno nze mbeebaza era mukimanyi bulungi tukuba olwali naye nze mbeebaza ekyensusso nze nga gaadi kubanga gye tuvudde nze amanyiyo mwebali nnyo mwebalire ddala Mr. Ibrahim obere kutuusa obubaka ate naawe okubanga abantu bakukkiririzaamu kintu kyanjawulo nnyo ddala si kya buli omu nze nakugamba obeera Ibrahim naye nga yegwe nga kizibu okusaako omuntu omulala n'akola kyokola mu bantu kizibu nnyo. So neebaza Katonda era olina okwebaza Katonda nti ekintu ekyo kirimu gwe gwakirina nga batono abasobola okubeera nga gwe Ibrahim batono nnyo ddala. So ne kwebaza okubeera n'omutima ogwo webale nnyo webalire ddala okutuusa obubaka
bannange neebaza mwenna abazze olwaliro abatodde 1,000, 1,000, 200 okuyimirira naffe ku mukolo guno okulaba nti nga 26 guggwa. Mundaza amaanyi, mundaza okwagala, mutaddemu amaanyi okubanga mbadde nga ndowooza nti kigenda kuggwa naye ate kati ndaba nga kigenda kuggwa kubanga amaanyi gali mu bantu, gali mu mikwano gyange nga gavuddeyo ne gayimirira. Amaanyi nange nziramu ku maanyi. Bannange mubakubire mu ngalo, abantu mwenna namwe mwena mwekubire mu ngalo. Yes, neebaza Shifa ng'omuntu yanjagala nnyo nnyo ekisusse ate andaga nti kati akyanjagala te asukkulumeko. Era nze mwewunya okubanga nti ye byendowooza ebyange yabyetikka. Yes, nze neebaka otulo enasula nga atunula. Teyeebaka ku lwa gaadi mpaka nga giwedde. Nze mbeera n'emirembe gyange nina otulo naye nga tabeera na tulo. So Shifa nze nkwebazaako ensusso era olina okimanya nti nze nkwebaza ebyaddala nga si byakwogera bwogezi. Nze nga famire neebaza oyo mukyala tuwadde ebirabo eby'abaana ebya mukyala wange n'abatuuze kubanga nze nabagamba nti omuntu awa abantu bange nze abaagabye kubanga ekintu nakyagaladde ekyokugaba ti nze njagala nfune ssente abantu banfuneku nze mpa abantu kati benda abantu babawa bafuna buli kimu kati nze kitegeeza nti ekirooto kyange kyatuukirira. Neebaza Katonda olw'ekyo lwaki timukubira Katonda engalo ez'amaanyi. So omukyala oyo onoolabira akavidiyo kaffe kano bwemanya nti omugole gaadi asiima nnyo era akwebaza. Weebale kwagala abagole, weebale kwagala Shifa, weebale kwagala abantu b'eddundu, weebale kwagala abantu Shifa baba akutteko mwene mubaagala nga temubamanyi ye n'abanjula nti bannange omuntu wuuno mwene mukwasiza wamu muwa amaanyi okubanga nti alina mmwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala byebyange. Bannange mwenna abatulaba bampita Maama Sumaiya. Ntuusa okwebaza buli omu ayimiriddewo ku mukolo gwa mukulu gaadi Opusifa nnyabo. Nze ekirabo ekyange kyakusabira buwangaazi kuba mmanyi tekikomye ku gaadi yekka ne Namukisa omulala alibaayo. Mukulu Ibula wamu naawe okusabira ekirabo kya buwangaazi kuba naawe mmanyi tekikomye ku Mukulu Ibula ate era kyakolebwako dda ku balala. Tuusa okwebaza eri abaana bange ebyaddala bwe nsiriikirira tetuli bulungi naye bwe ntuula nabo bamanyi omuntu yenna abeerawo ku lwa muntu era bwe njogera nga njogedde ekigambo bampuliriramu. Nyabo Sumaiya maama wange kuba afuuka maama wange wamu ne Sauda kimanyi nawe tonnaba bulungi naye bwe njogera owulira. Tunasanyuka nga obweyamu bwo butuuse ne Shadia naawe nkusabira kuba mmanyi okyali mugenyi manyi omukolo gwa gaadi we gunaatuukira naawe ojja kuba oteredde. Banaye mbaagala nnyo era mbasabira buwangaazi. Masuma Mbadde manyi namaze okwogera naye nyongera okusiima great opportunity. Tweyanziza nnyo tweyanzeege okuyimirira naffe. Ffe tebaatusuubizaako okweyamandoza kwali mu bo nti beeyama. Ffe twalaba olredde baatuwa akakadde kali nga ndaba bakikubye batuwadde nnyingi. Luli lwe baazituwa kati ate ngenza okulaba nalabye 5 agazze ku ssimu batwongedde akakadde ate nno bo balaba nti kitono naye bannaaye batutaddemu ssente tweyanzizza. Nze nabuuza nti bisaanizo ki kuba nze njagala nnyo zi winning team nze ekyo gwakyogedde naye nga great opportunity era nga bawulira nti opportunity waliwo opportunities kati omuntu oba alina kuba na bisaanizo ky'okulinaana ku bantu bwe batyo. Nabuuza nno ne Luli tebanziramu oba nnyina kumala kikolerera ntya naye nga kyewuunyisa ate nga tukimanyi nti era bakikola lwani lwa Mwami Ibrahim. Tweyanzizza olw'erinnya eddungi lyatupaintinga eri n'obwesigwa bwe bamuyinamu n'okumwagala
yensonga lwaki omuntu akwagala ayagala okusanyusiza abantu bo bwoba omulaze nti bano kati naye bakikola okumusanyusa abantu be n'olwekifaananyi ekirungi kya presentingayo kati bwakeera n'abagamba ekintu kyonna nti kati ndi ku bano bakibalamu amagezi because olwoye olw'obulungi bwe bonna tubeebaza mukama abawa omukisa tusiimye nnyo and we don't take it for granted beebale nnyo beebalire ddala yes then mwami gaadi mu birabo ebirala mubaddemu ekirabo ky'essanjudde mujja biraba mulimu yataddemu oba amakateni ne bedsheets byebisooka wansi mu box nabyo mujja kubisangamu mu birabe ebisigadde mujja kukola nga bwe mulaba tweyanziza kale twongera bannayo okukoowoola byonna tubikola tutuula mbajjukiza we are not here to pass time tetuli kuyisa budde tetuli kikwekweto ky'abantu abaafuna kigurupu kyabwe kitalina byakkola ne batuula nga buli sande we have a cause muyinza otulaba nti twezinya tuseka tunyumirwa ne mugamba bano munne bannakatemba beeteekawo tusanyusa tuyina cause gye tuliko kusanyusa abantu nebaza abantu abakitegeera ng'omukyalo oyo mami Agatha ow'Ebungereza akimanyi nnyo that's why atambudde naffe from day one nammwe abalala mutwegatteko tukyayaniriza we are not there yet muyinza olaba nga tusanyuka nnyo ne tubuukabuuka ne mugaba bano baamala tusiima ekiba kizze naye tetunnatuuka gye tulaga lwakuba era tusiima we tutuuse bambi twongera obbakoowoola muyimirire nange oba naffe sometimes neekaniikirira omuntu noweekaniikirira ku kintu naye ebyaddala nange sikisobola mbasaba mujje muyimirire nange mutwagale n'ebyammwe mutusapootinge mwagalize abalala essanyu tukikole tukigguse tuleme kikomya mu kkubo tweyanzeege mbasomera ennamba 0782 101569 0702562157 tubaagala nnyo mukama abagabirire mukama abakolere ekyamagero mukama abakolere ogambe nti olwakino kyenfunye ndabika nnyina kutoolerako bantu bali bayambe kamu gwe muganda tweyanziza nnyo tweyanzeege tubagaliza wiiki ennungi ab'emikwano mwenna abali online n'abali wano nze birungi Josephine timu menta nga nze menta okusooka byonna njagala okwebaza Katonda ku lw'olunaku luno ne ku lw'obulamu bwa Gaadi ne mukyala we Minisenti. Ekyokubiri njagala okwebaza abantu mwenna bali mu kifo kino abajjanga buli lwa Sande ne mwelesa emirimu gyammwe abamu mugalawo ne bizinensi zammwe abamu mulekayo n'amaka gammwe ne mujja mu miitingisi zino mbeebaza nnyo nebaza abantu abali online ekyamazima nze mbadde simanyi era bulijjo mbeerawo ng'omuntu naye ekyamazima muntadde ku level ndala bulijjo tubeerawo okunyumirwa naye nyambadde n'ennyuma buli omu n'agamba kituufu banaye neebaza mwenna nebaza abantu abayagala timu menta olw'amazina ge twazinanga neŋŋamba ekyamazima ekirabo ky'omuntu kimuseguliza ne kimutuusa ku Namulombo y'Obwakabaka abasoma bayibuli ndowooza ekyo mukimanyi nange neebaza Katonda nze ani ddala menta ajjanga measurements zonna zange oli n'antunuulira butunuulizi n'apima nyashi n'apima hips ekyayogedde kyaki yes asanyuse amazima ne bakupimanga byonna kale oli ne wabakusinga asasare nebazanya abantu abali online mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kutwagala ekyamazima nze munzizizzaamu amaanyi bulijjo mmanyi just team menta batusinga ne tuwoggana naye kati leero oli menta kati leero kaba basinga batusinganga ne mubimu naye ate tebakomye tusinga mu ssente batusinze ne measurements era asigenda senguka nja sigala ndi timu meta kati nno bino oba byali ebyokumeka nanyumye dda
naye mwenna nebaza Katonda ate mbasabira omukisa nga mugenda ne wiiki eddako abeeresa emirimu gyammwe temugyeresa kubanga mwagala nnyo nti mwebagagga abalina naye mugyeresa olw'omukwano gwe mulina eri famire eno n'eri abantu abalala ekyamazima abantu abajja mu meetings wano n'abateekako data ne mubeera nga buli kaseera bagamba tapinga nga n'abamu tetumanyi tapinga n'okwata akasimu ko nga bw'oba bagamba ku tapinga ki bannange tubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala mwebale okutwagala Millicent and God they will what? They will shine. Never, which is okay. Adagamete. Mwebale kwagala timu God. Bane ba timu mikolo musina kinyinza bagamba. Yandala. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Fwe bakadundu. Kasama zo tugamba nti bamaze okusasula. Nze mpulidde kusasula siwulidde kubuukinga kati kitegeeza nga 26. Kwenda kuwa ddiko. Kati ate bagenda ku ddiko. Olwo bali awo nga bagamba ati sinemmeeta onooba olinaanye nnyo omugole naye tukutwala engeri gye tubanga buli kimu kyonna. Atali fashion naye tugenda ku fashion. Naye ekyamazima yagaliza mazima. Bwe tubeera wano buli lwa Sunday ffe abantu betuyita tubagamba jangu onyumirwe. Bw'ona omala okunyumirwa ogenda kuyiga. Nze byenjize wano njiza okwagala ekyamazima nali njagala okwagala nga sikutegeera bulungi naye kati byenfunye mu kwagala kitegeeza waliwo ekinsindiikiriza okola ki okwagala waliwo ekindesaayo byonna bye nandibadde ndeka ningamba kagendera abantu bano byabwe bikola ki bikola biki abanaye tweyambiza mwebale nnyo mwebalire ddala mentanga nayogedde buziba ne butya ne bukeera ne bukola ki naye tubagaliza ekiro ekirungi abagenda okutambula tubasabira Katonda mu makubo mutambule bulungi n'abaddayo wano okumpi namwe tubasabira mukisa gya Katonda gibabeere abagenda okujja next Sunday Mukama abagaziyiza ensawo zammwe mutuwe nga naffe tubasabira mukole ki mufune Mukama Yes. Penza mento yo menta nabikolera ddala ekimera yakifumba wano aina tiimu ye yemanyi batimu birungo bani baba neno kasitola batimu awo batimu menta nno babere yemanyi be batulisa batu obulamu be bakikwatamu benalo nga amazzi baleeta gwegamba nyina tiimu waka wano kambwe mukko menta ya kimenta linga okitegeera obugalo bwa menta kale abatulaba mwenna tubasiibula kati nakoya amazzi ate kati gaweddeko nalo nga yeyasomba ebidomola 5 yekka tetukozeseza leero mbadde ndyawo nga tewali pulaani B ate badde tulowooza akatoko naye nga n'ebijanja nabyo nga tebirabika kati mbadde awo nendaba mama Suma aleese ennyaanya butungulu y'omuceere konse negamba fekati gamba mamishifa takisusa aya ndoza tugaddewo meeting y'olwaleero bwe tutyo n'essanyu ery'amaanyi ne ku Sunday tubeerewo bwe tuti ate tusanyukire ddala ife naffe tubeera ntulaba nga biri bwe bityo ate buli lunaku lusinga ku lunnaalwe buli Sunday esinga ku ginnaayo gwewaka yes so kiba kisa kya Katonda ky'oba omanya teri kirala kubanga nange ndaba ebintu ebibeerawo nange nentya Katonda enkola ye okitegeera nze ani kati agabira abantu ne babagabira we n'engoye ne bambala kwigamba abantu basanyufu ku lwa gaadi nzaani okitegeera abantu ne basanyuka banna Katonda wa buyinza abatulaba mwenna bayi paka ku Sunday.
Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.